Mubazi okwewandiisa ku kkaadi ya Nuupu okuvuganya mu kalulu ka Kawempe North ye munnamateeka Erias Luyimba Zinalukoola nga tannasimbula basuse kumulombera dduwa nga bamusabira akalulu akawuute buva. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala osobozese Erias Nalukoola Luyimbazi ya Allah musobozese okubeera nga awangula. Oluvannyuma werekeddwako oluseregende lwa bodaboda ne loole ku kitebe asanze abakakiiko bamulinze era n'awaayo empapula ze omuli ez'obuyigirize ne kkaadi y'ekibiina eraga nti mmemba asabye bannakawempe okumuwa akalulu. Abantu b'e Kawempe North muninde nga bwe mumpulidde ebbanga lyonna nga nkola emirimu gy'ensonga nga nnwanirira obwenkanya n'eddembe ly'obuntu, enfuga ennungi, enfuga egoberera amateeka, enkulaakulana, obumu, enkulaakulana y'abantu, abavubuka okulaba nga tuzuula ebitone byabwe. Abalala bawaddeyo ebiwandiiko ye Salim Serunkuuma nga naye okutuuka ku kitebe awerekeddwako oluseregende lw'emmotoka wamu ne bodaboda okwetoolola Kawempe ne Kaleere. Bakira poliisi emwerekera okutangira ebikolwa eby'effujjo. Nebaza akakiiko ka National Platform Department ya Election okuba omukisa guno olwaleero banveetiize tugenda ku step eddako naye mbebaza okuba ati nno bambeereddewo era tusaba abawagizi baffe bonna tikana akalulu tukayina. Ate Sawulo Kulyazze kyokka wawaddeyo empapula ze okuzeekenneenya nga teziwera era ne bamulagira okuddayo azitereeze obutasukka lunaku lwankya. Naye ebiwandiiko ebiraga nti wayise tebanaba kubifulumya. Ono wadde empapula zaleese zibuzeeko naye asigadde awera nti ensolo ku kizigo kweri. Obusobozi tubulina era ebiwandiiko byaffe bituufu wazira twagala tukwatagane n'ab'ekibiina kubanga bwe batulinako ki obuvunaanyizibwa. Ye Kayondo Fahadi aleese endagamuntu ng'amannya agaliko tegakwatagana n'amannya ge yeeyita. Nti erinnya Fahadi Kayondo Fahadi bateekamu akayizira omukazi nga bimanyi mu kutandika tebalina siriyasi so mbadde ngobako ku nsonga eyo naye nga genda netereze. Mase wa Lukamba nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu atubulidde omuwendo gw'abantu abakeewandiisa era nga bakoma nkya okuwandiisa. Tugalawo olunaku olw'enkya ate exactly essaawa 6. Waliwo bakayingeti babiri abazze naye ng'empapula zaabwe zikyabulaabulamu era ne tubaadivaize nga baddeyo batereeze empapula zaabwe. Baabamu ku bannakibiina kya NRM abeegwanyisa ekifo ky'omubaka wa Kawempe North babiggyemu enta ne beegatta ku Farida Nambi akwatidde ekibiina bendera. Bano kuliko Namale Juliet, Mutumba George Onesimus, Katabaazi Sankala wamu ne Jemba. Bino babikaatirizza mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku ofiisi ya Mutumba. Bonna beeyamye okunoonyeza Nambi akalulu ne beetondera abawagizi baabwe. Nsazeewo bagamba nti olunaku lwa leero ne ttiimu yange zonna eziri mu miruka omwenda tugenda kugoberera ekya flaga bearer gwe balonze Honorable Nambi Farida. Omawo ffenna tudde emabega wa Nambi Farida tumuwagire tulabe eno win si ya Honorable Nambi Farida. Eno win egenda kuba ya kibiina kya NRM. Netugamba katumudde mu mugongo asobole okubeera namba mwenda waffe. Allah watu yateekateeka nti mu election tujja kuba n'ennambi era namutegeeza nti election bw'eneggwa nzinga ntandikira okunoonya akalulu ka 2026. Oluvudde eno bagenze ekyebando mu Erisa zooni ne batongoza bulungi bwansi era nga bagogodde wamu n'okuyoola kasasiro. Nambi mu kwogera kwe asanyukidde ekikoleddwa olwaleero era ne yeeyama okufuba okutuukiriza ebirooto by'abantu omuli n'okunyikiza okuyoola kasasiro. Ba aspirants bwe twali mwebale nnyo mulaze omutima ogwa leadership neggwanga olwaleero gwe liri mu kwewuunya because kye tukoze wano ewalala kyakola ki kyabalema. Honorable Nambi agenda kubeera omubaka agenda otuukirira president directly. Kyokka kyekiwayi kya Hanifa Kaladi nga naye munnakibiina kya NRM bo bagamba nti si bakuwagira Nambi kubanga nabo gwe balina bakakasa ng'alina obusobozi. Omuntu gwe tutunuulidde Honorable Kaladi atambudde ebitundu byonna abavubuka abayingiddemu getozi zonna ziyingiddemu abatakisi bonna abayingiddemu. Okulonda okujjuza ekifo kino kuliwo nga 13 omwezi ogujja.